Hello. Praise God. Good evening, good afternoon, good morning, wherever you have logged in. Namnagani mungasifiwe. Praise God. Today is a lovely day. We thank God for the gift of life. So for those who have been following us, today is Thursday. We speak in Luganda, our mother language. So that's what we are going to teach. We are going to teach about leading and perception of the Holy Spirit. So twagala okubaaniriza nate abooluganda yonna gye muli mukama abatuweera omukisa mu studio wano tulina omubuulizi Godfrey Sempeebwa mu biro naye katulamuseeko nga tetunnatandika. Abooluganda mbaaniriza nnyo mwebale kuweefiriza budde kujja okuwulira ekigambo n'okusoma ekigambo naffe era neebaza Katonda abawadde obulamu mu kano akaseera nti ogenda kuyiga waliwo ebintu by'obadde towulirangako by'ogenda okuyiga olunaku olwaleero era neebaza Katonda nga tukyeyongerayo jjayo bayibuli yo jjayo ekkalaamu yo jjayo ekitabo kyo gwe abadde asoma naffe okumala ebbanga olabe okuyigiriza nga bwe kunaagenda. Weewaawo kale katusabe taata omutukuvu tukwebaza olw'olunaku n'olwaleero nga tugenda okutuula ku dining table to dine with you. Ekigambo ky'obwebulamu ekigambo kyo kimulise okutegeera kwaffe n'okumanya tusobole okutegeera ki kye tuli mu ggwe tutambulirenga mu buwanguzi mu linnya lyo tusabye amiina. Amiina kakati nga bwe mbadde mbasaba nti olwaleero olunaku lwakuna tuyigiriza mu Luganda era twebaza Katonda atuwa ekisa eky'okujjanga okusomesa buli lunaku buli wiiki okuva ku Lwokusatu tusomesa mu Luzungu okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 ku Lwokuna era tutandika essaawa 2 paka ku Lwokusatu nga tusomesa mu Luganda. Tukyali ku kuyigiriza nga tuluŋŋamizibwa omwoyo. Leero tuli ku kukulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo nga ffe abakkiriza. Kyetuyigiriza olunaku olwaleero the leading and the perception endaba ki gye tulabamu ebintu by'omwoyo nga lwakuba Mukama Katonda yatuwa sooka okwaniriza aba cyberspace cyberspace mbaaniriza nnyo ku mukutu gwaffe n'okuyigiriza kuno okuliwo olunaku olwaleero Musumba Kabuye, Musumba Saamu, Musumba Kakayira n'abooluganda mwenna ababaddeko era abakyaliko tugenda kweyongerayo nga tuyiganga bulijjo nga tusomesa. Mumanyi nti tubadde tujja tuyigiriza mu series ze tusomesaamu era bw'oddayo ku YouTube n'ocheckinga olaba ebintu bye tuzze nga tuyigiriza osobola okufollowinga n'ogamba baayigiriza ku Mwoyo Omutukuvu, baayigiriza ku birooto, baayigiriza ku oli mutukuvu ye topic gye twabaddeko jjo naye olw'okuba tetwamalayo ngeri perception and leading engeri gye tukulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo tweyongereyo ku paati ey'okubiri tusobole okweyongera okukitegeera nga tuyita mu byawandiikibwa engeri yokka gye tusobola okutegeeramu Kristo kuyita mu byawandiikibwa ate tosobola kutegeera Katonda nga tomanyi Kristo. Kituufu. Amiina. Kubanga nti bw'oba tomanyi Katonda ate onoomutegera otya ate era bw'oba omukkiriza nga Kristo olina gwe okutwala obuvunaanyizibwawo nga gwe omukkiriza okusoma ebyawandiikibwa bino n'omutegeera. Amiina. Kati ng'olwaleero tugenda okwogera ku kulaki perception and leading okulemberwa omwoyo omutukuvu n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo. Amiina. Kati njagala muggyeyo bayibuli zammwe kubanga ebyawandiikibwa bigenda ekyo si ekyawandiikibwa kimu bigenda kubeerawo ebituyigiriza ate njagala uggyeyo ekitabo kyo kubanga olina okukola notes ezizo z'osobola okwesomera. Saagala obuuze Musumba Kakayira wano nawandiika ki kino naye ng'ate gwe wawandiika oba gwe otandika okusoma ebyo ebintu bye weewandiikidde oddeyo okole revision kubanga mu notes zino olw'okuba Mukama atuwadde okuba abatabaganya okuleeta abalala mu bwakabaka bwa Katonda mujja okuyita okusomesa omuntu omulala. Tugenda kugenda mu maaso tubadde tuyigiriza bulijjo ku Mwoyo atuluŋŋamya ng'abakkiriza. Olunaku lwe wakkiriza Yesu Kristo waweebwa Omwoyo Omutukuvu asobole okukuluŋŋamya
buli mukkiriza yenna alina omwoyo omutukuvu. Luli twayogera nti osobola okubeera nga oli awo ne mukyalawo Suzeti ne omukyalawo n'agamba naye Mukama no yaŋŋambye oyina okola ekintu bwe kiti ne bwe kiti. N'ogamba naye Mukama agamba atya. Kati toyomba kubanga olina omwoyo wa Katonda akola ki? Akulungamya. So kyogezaako gamba ekyo omukyala waba ye ng'afunye okubikulira okuva eri Katonda ng'agamba mwami we nti tulina okukola bwe tuti oba okuyamba gundi oba okuyingira mu kusaba tusobole okufuna okulungamizibwa kwa Katonda nga gwe omwami tonnakitegeera. Kati gwe omukyala akifunye oba gwe omwami aba akifunye bw'obuulira munno nga tannakitegeera tomugamba nti olabika ono ali mu mubiri tomukaayanya ky'oba okola oyeyongera mu maaso n'okusaba. Omwoyo omutukuvu oyo yakulungamizira yayogedde naawe bwe weeyongera okusaba kubanga essaala zichanginga situations kati ogenda kulanga ne munno agamba by the way kyewagambye kituufu kye tugenda okukola so toddawo kukaayana gwe sigala ku vivingo sapako oli wanakifuna. Kati buli lwoyingira mu ssaala n'otandika okusaba oleka essaala eno okukyusa embeera ebaddewo. Ogenda okulaba mukyala aso okugamba naye oba omwami gw'ogambye ekintu kiri n'akyoka n'aso okugamba nti ndowooza ekintu kino bwe ngenzeeko mu kusaba Mukama n'ayogera nange naye toddawo okukayana toddawo okusunguwala. Kati olw'okuba tulungamizibwa ki mwoyo neemanya essaala gy'osaba ekyusa embeera eyo. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa nti ffe olw'okuba tulungamizibwa mwoyo tuwulira okuva eri kitaffe. Ffe abaana ba Katonda tulungamizibwa ki mwoyo. Omwoyo waffe si wakola ki si wa nnaku n'otandika okuba n'ennaku nedda. Omwoyo Katonda gwatuwa yajja n'okutegeera kwonna okusobola okulungamya omukkiriza. Amiina. Buli lwojja n'okukkiriza okwo kati kitwala omukkiriza okukkiriza ekyo ekyasomye n'akitegeera ate buvunaanyizibwa bwe ng'omukkiriza okuwulira omwoyo omutukuvu. Luli twayogera nti emirundi egisinga omwoyo asobola okugenda okwogera naawe n'oba olw'okuba oli mu environment oba oli olw'okuba ebirowoozo bibadde biri mu na activities nyingi katugambe weeralikirira eby'ennyumba weeralikira eby'empapula weeralikira eby'abaana kati nga weebakira omwo omwoyo omutukuvu ne bw'ajja okwogera nawe tojja kuwulira kubanga already activities z'ebirowoozo zo nyingi nnyo. Njagala tugende tusome ku kyawandiikibwa ekiri mu Yokaana essula 10 okuva ku lunya olwa 27 paka ku lwa 29. Yokaana essula 10 olunya lwa 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era nzigoberera nange nziwa obulamu obutaggwaawo so teziribula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mukono gwange. Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna so tewali ayinza kuzisikula mu mukono gwa kitange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange zintegeera era zingoberera. Bwe tuba nga twakkiriza Yesu Kristo kati tutandise okukula mu kutegeera Katonda wabaawo okubeera nti oyawula. Kino kye kyetagisa omukkiriza okumanya nti bw'aba asoma Bayibuli alina okwawula kino kigambo kya Katonda kino kigambo kya Sitaani. Lino ddoboozi lya Katonda lino lidoboozi lyange lyeryogera. So kyogezaako okwogera bw'ogamba okwawula kuba tuyigiriza omuntu omu ayinza okuba nga tategeera bw'ogamba okwawula nti bw'oba osomye Bayibuli olina okufolowinga n'olaba nti guno omulembe ano Katonda yali ayogera na mulembe ki oba wano kati nga bwe tulaba Adamu ne Kaawa Sitaani bwe yabagamba nti kati awo Sitaani ye yayogera oba Katonda ye yayogera kyobadde ogezaako okukola kyokutugamba. Kati okwo kwe kwawula n'omanya nga Sister Suzette bw'agambye emirembe gino jjajja gitambula nga Katonda agenda relationship tosoma bitabo butabo naye osoma okulaba enkolagana eyaliwo
mu kutegeera bino by'osoma. Agambye nti nange nziwa obulamu obutaggwaawo. Bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tufuna obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Ne tumanya nti kati emirundi egisinga tubadde tumanyi nti obulamu obutaggwaawo tubufuna tufudde. Nga bw'omanyi kubanga abo batusomesa obulamu obutaggwaawo obufuna olunaku lw'okkiriza Yesu Kristo nti ye mulokozi n'ayingira mu bulamu bwo n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Ebyo byawandiikibwa bye byogera. Tugende mu Yokaana 3:16 owulire ekyawandiikibwa kuba bwe tutasoma byawandiikibwa. Ate mu Bayibuli teriyo kwogera nti ndowooza. Nze ndowoozange nedda. Mu Bayibuli tetuteekamu ndowooza zaffe, tusoma byawandiikibwa. Kubanga ebyawandiikibwa bino mu kitabo kino kyonna kipointinga ku muntu omu. Omuntu oyo omu ye Yesu Kristo. Amiina. Kati Yokaana 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we ye eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bwe tukkiriza bwe tuti tuba naki? N'obulamu obutaggwaawo. Kyavudde atugamba wano mu 2:8 mu Yokaana 10 sura 10 olunya 2:8 nti nange nziwa ki? Obulamu obutaggwaawo. So teziribula emirembe n'emirembe. Kati buli lw'osoma ebyawandiikibwa bino n'otabitwala nga we biri n'otamanya ekyo kyakuwandiikibwa, kuba bino byawandiikibwa byatuwandiikibwa tubisome. Obulamu obutaggwaawo era teri alizisikula mu mikono gwange, teri. Era ababajja ne bagamba nti ate bw'oba olw'okuba oyonoonye bannange, okwonoona tekukugisaako bulokozi. Kwonoona kikwe kweŋŋamba, kubba, kulimba, kugenda kwenda tekukugisaako bulokozi. Naye ate mba sikuwa lukusa, kubanga omuntu amaze okutegeera Katonda aba amanye embala ye. Era ekisinga okutubuzaabuza ffenna wano butategeera nkola ya Katonda, kubanga tetumanyi mbala ya Katonda. Tulowooza Katonda ayogera alowooza ng'abantu. Naye Bayibuli etugambye mu Yokaana nti mu ye temuli kizikiza. Yakobo n'atugamba nti mu ye temuli kukyukakyuka nga bwe yali luli mu ndagaano enkadde bw'ali na kati. Olw'okuba tetunayigirizibwa kutegeera mbala ya Katonda, ffe bwe tulowooza nti bw'ali. Kati musomesa omuntu ayinza okuba n'ekibuzo kigamba nti kati okyotegeeza omuntu bw'ayonoona obulokozi anaagenda mu ggulu. Twogera ku ono eyakkiriza Yesu Kristo. Oli atannategeera Yesu Kristo bw'aba omwonoonyi bw'ateenenya tajja kufuna internal life. Amiina. Tajja kufuna bulamu butaggwaawo. Naye kutwogera ku ggwe kati tuli ku nnyumba ya Mukama mu kisibo kya Yesu gwe yakkiriza Kristo. Amiina. Bw'obanga oli oyonoonye ekyo tekikugyako bulokozi, kiba kitegeeza nti tonnategeera ki ky'oli mu Katonda. Kiba kitegeeza tolina mbala ya Katonda, ky'ova obba, ky'ova oyenda, ky'ova olimba. Kaakati olina okwezuula n'ogamba nti bino byenkola si bya bwa Katonda. Eno simbala yange. Obeera nayo naye oba weerabidde ng'omuntu atunula mu ndabirwamu neyeerabira mu ddakiika 2 bwafaanana. Kyandikibwa si bwe kigamba mu Yakobo, ne weerabira kiki bw'ofaanana. Naye buli atunula mu ndabirwamu n'akontinuwinga in the perfect law of liberty, etteeka ery'obulamu, abeera amanyi kiki kyali. Otegeera embala ya Katonda. Ekintu ekyo kitubuzaabuziza nnyo. Kati twogera ku kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu n'endaba gye tulabamu ebintu by'Omwoyo. Amiina. Nkyala Mbiru. Okwongerezaako ku ekyo ku kyeyogedde awamu n'ekya Sister Suzette, omuntu asigala yeebuuza kuba kibadde ekibuuzo ekyokumala ebbanga abantu kye bazze beebuuza olw'okuba enjigiriza ebadde eyigirizibwa ti omuntu bw'alokoka ne kamutanda n'akola ekikolwa ekitali kya
kya butuukirivu kiba kitegeeza olwavudde mu bulokole kuba tulina eŋŋombe eno omuntu bw'akola ekintu eyo si mulokole naye ne twerabira nti ekimufuula okuba omulokole si bikolwa bye ekimufuula okuba omulokole kwe kukkiririza mu kufa kwa Kristo n'okuzikibwa n'okuzuukira okw'okugyawo ebibi bye nti Mukama yamutabaganya Yesu yamutabaganya Katonda yamutabaganya okuyita mu Yesu okumuzza mu kifo Katonda mwamwagala ekyenkolagana oyogedde ku nkolagana tulina okumanya emirembe gino bwe gibadde gizze gikola gitya gitambula ekyo bwe tusoma ebitabo bino tetusoma busomi ebitabo wabula mu kusoma ebitabo bino bitulaga enkolagana enjogera ebitabo njogera ekitabo kyaki ndagaano enkadde njogera ekitabo kya Bayibuli nga mulimu emirembe gyemirembe egyo egiri mu ndagaano enkadde n'endagaano empya kati tuba tulaba enkolagana Katonda gy'akolaganamu n'abantu nti naye omuntu bw'ayonoona kubanga waliwo okugamba nti omuntu asobola okufiirwa obulokozi but that's another topic naye tuyitirayo okobuyitize omuntu bw'amala okulokoka kubanga obulokozi si bubwe tasobola kubuluuzinga tasobola kubufiirwa kuba si bubwe singa bubadde bubwe ekyo kiba kimuleetera okubufiirwa kuba omuntu gw'obulwa ekintu kyo naye olw'okuba obulokozi bwa Katonda okuyita mu Kristo ati kiba kitegeeza nti tosobola bufiirwa kubanga yali tonnaba kulokolebwa gwe yalokoka olwaleero wali tonnaba kulokolebwa yali yakufiirira dda emyaka 12 egyayita ekitegeeza nti obulokozi buno already buli muki buli mu position yabo buli mu kifo kyabo bwe bwokkiriza ng'oyingira mu bulokozi so tosobola kukola ki bw'omala okulokolebwa nobba n'oyenda n'osigala ng'okola ebikolwa ebifaanana bwe bityo kiba kitegeeza nti tosomeseddwa bulungi kwetegeera kikyoli mu Kristo kyekikuleetera okukola ekyo naye gy'okoma ogenda ng'osomesebwa emize gino gitandika okuva mu ggwe n'otandika okweraba mu kifaananyi kya Kristo. Amiina. Wano atugambye webale nnyo okuyigiriza okwo atugambye nange nziwa obulamu obutakola ki obutaggwawo so teziribula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mikono gwange kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna so tewali ayinza kuzisikula mu mukono gwa kitange bwe tumala okujja mu maaso ga Katonda okuyita mu Yesu Kristo tuweebwa obulamu obutaggwaawo nga tumaze okuwulira enjiri omuntu amala kuwulira njiri kyavudde atugamba nti endiga ezange zikola ki ziwulire zimpulira eddoboozi lyange kati awo okwawula we kugira nti kikutwala okusomesebwa n'okutegeera n'omanya nti Katonda ayogera nange essaawa eno okuyita mu byawandiikibwa teri kisobola kujja gy'oli kusukka na byawandiikibwa bino ebyawandiikibwa bye bitulaga kyavudde atugamba nti tuyita mu kukkiriza buli lw'okkiriza ng'oweebwa obulamu obutaggwaawo ng'omaze okuwulira enjiri kyavudde atugamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange omukkiriza yenna eyafuuka eyazaalibwa omulundi ogwokubiri awulira eddoboozi lya Mukama Katonda n'amanya nti lino ly'abantu lino lya Katonda n'alyoka atambula naye buli lw'otawulira ddoboozi lya Katonda obeera mulimu abantu akwongereza ku ekyo mulimu abantu abagamba nti nze siwulira ddoboozi lya Katonda naye ng'ate mukkiriza ekibuuzo kiri nti ndiga oba mbuzi kubanga endiga ewulira eddoboozi lya Mukama w'omusumba wayo omusumba omukulu oyo ye Yesu Kristo kati bakitegeeza nti omuntu bw'alokolebwa bwakkiriza n'alokoka kiba kitegeeza nti kati amaze okuyingira mu kisibo kya Mukama waffe Yesu Kristo amiina agenda kutandika okumanya oba atandika okumanya eddoboozi lino amiina kati kiba kitegeeza buli lw'oba nga tonnamanya ddoboozi ery'omusumba
kiba kitegeeza okyetaaga okugenda okurenewinga obwongo bwo, weetaaga okuddayo okusomesa n'okusoma ebyawandiikibwa bino, okusomesebwa osobole okufuna okutegeera, otandike okwawula eddoboozi ly'omusumba lyo, kubanga kiringa tosobola genda mu banka gwe kuteekamu kaadi kutandika ku withdrawinga sente nga todipositinga togulangawo na akawunti. Okwongereza ku ekyo anti endiga ye mukkiriza aba alina okuwuliriza eddoboozi ly'omusumba. Omusumba ki gwe twogerako wano ebyandikwa bwe byogerako? Omusumba gwe byogerako wano ye Yesu Kristo. Kati endiga ze be bakkiriza abawulira eddoboozi lye. Era eddoboozi lino omuntu aba tamanyi kuwawula ddoboozi lya Katonda, ddoboozi lye n'eddoboozi lya Sitaani, kiba kitegeeza nti tasomeseddwa. So kitwala omusomesa omulungi. Bwe tugamba abasomesa, ebirabo byatuweebwa eby'obwannabbi, ebya abatume, ababulizi b'enjiri, abasumba. Ebirabo bino byonna bitutegeeza mu Befeso essula 4 bitutegeeza nti byaweebwa ekkanisa bisobole okuba nti bisomesa abakkiriza ye kkanisa okukula ffenna okutuuka mu kigeera eky'okumanya Kristo. Kati bw'obanga tosobola kuwawula, kiba kitegeeza w'oli tosomesebwa oba tosomeseddwa kusobola kuba nti kuwawula, kubanga buli mwana wa Katonda omwoyo wa Katonda atuula mu ye. Naye omwoyo wa Katonda oyo bw'aba endowooza yo bw'oba togisomesezza tesobola kumanya mikululo giro egyateekebwawo egirimu gwe bwe wakkiriza. So tekiva kitwala omusomesa nabbi, omusomesa omubulizi w'enjiri, omusomesa omusumba okusomesa abakkiriza bano okwetegeera, okwemanya, okuyita mu kigambo kya Katonda okusobola okuba nti basobola okwawula eddoboozi eryabwe erya Katonda n'erya Sitaani. Kati omusomesa kintu kikulu nnyo. Ebirabo bino ebina kyekyo lwaki byaweebwa, nti omuntu yenna bw'amala okulokoka bw'ati kitegeeza nti agenda kutandika okuwulira eddoboozi. Kyova olaba nti omuntu bw'amala okulokoka bwe atandika okusomesebwa, atandika okutegeera, kubanga obwo bwe busika bwaffe eri abakkiriza bwe tulina ng'osomeseddwa. Kiringa omwana omuto bw'atandika okuwulira eddoboozi lya maama we, ne bw'omutwalawa ne bw'omuteekawa asobola okwawula nti ebyo eddoboozi lyaki lya maama. Kati naffe abakkiriza bwe tuli, bw'omala okukkiriza ekigambo kino ekya Kristo n'otandika okusomesebwa, kati olwotandika okwawula ne bw'osoma ebyawandiikibwa omanya nti kino ekigambo kino kyekitegeeza, olwotandika okugoberera atuula mu ggwe. Amiina. Twagala tusome ekyawandiikibwa kiri mu Bebulaniya essula 5 olunyolo 14. Bebulaniya 5:14. Naye emmere enkalubo y'abakulu abamaze okwetendeka ne bayiga okwawula ekirungi ku kibi. Naye emmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi, abayigirizibwa olw'okukola ki? Olw'okukozesa okwawulanga obulungi n'obubi. Nti tetulina bwe tusobola kukyusa kigambo kya Katonda na kintu kirala kyonna. Okuyigiriza, omuntu olina omuyigiriza najja ng'akula paka mu kigera watandikira okwawula. Amiina. Ekintu kyokka mu bulamu bwaffe kye tulina okuwaayo okuinvestingamu kwe kusomesebwa okutegeera ekigambo kya Katonda. Kyekyo emphasis gye tuteekako mu Luganda bakiyita batya? Okuggumiza kwa kwewaayo kusoma kigambo kya Katonda. Toyina kirala kyonna ky'osobola kikyusa nakyo. Amiina. Okwongereza ku ekyo nti tewali kintu kyonna kisobola kukyusa kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kisigala nga kigambo kya Katonda. Kyekiva kitwala omukkiriza okusomesebwa, era mu kusiyita mu kusomesebwa kuno omukkiriza aba akoze investment y'amaanyi mu bulamu bwe okusobola okuba nti atuuka mu kigera nga bwe tusomye wali mu Bebulaniya 5:14 okuba nti asobola okuwawula obubi n'obulungi. Amiina.
tugenda kweyongerayo tulabe Pawulo alina bw'awandiikira ekkanisa y'e Roma agiwandiikira okutegeera obwakatonda buno bamanye. Kale tugenda genda mu Baruumi essula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Baruumi 12 olunyiriri olusooka. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. N'olwokubiri. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mutegeere ebyo Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasirwa kwa Katonda okuwaayo emibiri gyammwe, to put in time, to dedicate yourself, to retrain, okuddamu okutraininga, okuzza endowooza zammwe obujja nga musoma ekigambo kya Katonda. Kyetuvudde tuyigiriza nti teri kyosobola kukyusaamu na kigambo kya Katonda. Oyina okwewaayo okukitegeera, kwewaayo. Emirundi egisinga ebintu nga ebyensinga okusoma, oyagala kufuna degree, oyagala kufuna doctorate, osobola okusasula ssente zonna n'owaayo obudde osome ebintu bino. Naye ebintu by'obwa Katonda bw'otamala kubitegeera mutosobola kubeera nti weewaayo. Osobola bisoma obitegeera naye nga bwe bulamu bwe tugenda okubeeramu emirembe ogutaggwaawo. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu obw'olubeerera. Amiina. Wali mu kutandika tandise nti yatuwa obulamu obutaggwaawo. Buli amukkiriza aweebwa obulamu obutaggwaawo. Bw'aba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo. Naye ate nga buno obulamu obuggwaawo kubanga Bayibuli etutegeezezza nti eggulu n'ensi biriggwaawo. Naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Ekigambo kya Katonda kyo bwe twabadde nga tusomesa twagenda ekigambo kya Katonda muntu. Era buli lw'osoma ekigambo kya Katonda oba okommunikatinga n'omuntu oyo era oba oyiga endowooza y'omuntu oyo, embala y'omuntu oyo n'okwagala kw'omuntu oyo. Omuntu oyo Yesu Kristo. Bwe twasomye okusinziira ku lunaku lw'eggulu twalabye ku lubereberye olw'ekitabo kya Yokaana, olw'enjiri ya Yokaana lubereberyemu nti ku lubereberye waliwo kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Awataali ye tewali kyakolebwa. Ekitegeeza awataali ye obulamu bwo tebuliiwo. Kati bwe kibanga kikutwala okugenda okusoma okusobola okufuuka sajoni okubaaga omuntu ng'ate ekyo kiggwaawo kiri temporary. Naye bwe kiba nti osobola okudedicatinga obulamu bwo n'endowooza yo yonna mu kintu ekyo ky'omanyi nti just kyakaseera for 40 years, 50 years, 80 years nekiggwaawo toliiwo. Naye ng'ate waliwo buli obulamu obw'olubeerera. Kati kyekiva kikutwala nti newankubadde osomye obwa dokita tubwetaaga, ekirabo ekyo tukyetaaga ku nsi kuno okusobola okuba nti kitutreatinga kuba tukyali ku nsi. Naye ate waliwo ekisinga bwe bulamu obuggwaawo, obulamu obw'olubeerera obutaggwaawo. Kiba kitegeeza nti kirina okukutwalira okusoma kiri ate n'ofuna obudde bw'oteeka mu kino okusobola okumanya. Ate kankubuulireko nti bw'omala okuweza kaŋŋambe emyaka 6 oba 7 halo bw'omala okuweza emyaka 7 ng'obadde looya ng'olitayalinga so kitegeeza waliwo ekisingawo. Kati ekisinga kino ng'omaze okusoma to serve people in the communities in the nation, waliwo ate ekisinga ky'ekigambo kya Katonda kubanga kyo kya bulamu obutaggwaawo. Kyekiva kikutwala okubanga omutume Pawulo bw'awandiikidde Abaloma nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda ku lw'okuweesa kwammwe okw'amagezi. Bw'abadde amaliriza agambye bw'ati mu lwokubiri akasembayo mulyoke mubeerenga mulyoke ku yokubiri akasembe katugambe nti waliwo B naye si awasemba
mutegeerenga ebyo Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu mulyoke mutegeerenga ebiri eri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu kyo kitegeeza nti bwe tuzza endowooza zaffe obujja kyagezaako communicatinga wano nti bwe tuzza endowooza zaffe obujja n'ekigambo kya Katonda olwo bwe tulyoka tumanya ekisanyusa Katonda bwe kiri kati bwe tutazza ndowooza zaffe n'ekigambo kino ekyawandiikibwa kyembaga nti ekigambo kino ekyawandiikibwa muntu so tuba tucommunicatinga n'omuntu ono okuyita mu byawandiikibwa okusobola okumanya kiki character ye ki okwagala kwe kiki eri omuntu because it's about relationship ya Katonda n'omuntu so kati omukkiriza bw'amala okumanya atandika okutambulira mu kutegeera okwo amina atera okutegeera okwo kujja ng'osomye ebyawandiikibwa bino tobisoma busobi kufuna tulo waliwo olumu omubuulizi eyajja n'atugamba nti eri abakwata bayibuli ne bagisoma nga banoonya tulo kati bw'obanga oli mukkiriza bw'atyo gwe eva bulwona okwatanga bayibuli ojja kwebakanga bwebaseera tojja kwetegeera naye bw'oba oyagala okufuna amagezi wanagambe mulyoke mufuna amagezi amajja buli lwofuna amagezi tetwogera kugana amagezi ag'ebitabo ofuna amagezi ag'okutegeera kikyoli mu Katonda n'olyoka otambulira mu buwanguzi amina abooluganda batuwuliriza abali ku mukutu abakaloogingako mwebale nnyo okujja twogera ku kukulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo twagala okutegeera abantu abakulembera omwoyo kiki kye balina okulaba engeri y'ebintu by'omwoyo olina kubeera awo oba olina okumanya kiki ekyo Mukama kye yakuwa omwoyo omutukuvu bwe yajja muffe yajja n'okutegeera kwonna tolina kyolaakinga naye buli endowooza yo wetabeera na ndowooza ntuufu togenda kuwuliriza mwoyo mutukuvu byakugamba okwongerezaako ku ekyo nti omwoyo mutukuvu bwe yajja bwe twakkiriza Kristo omwoyo mutukuvu bwe yajja yenna n'atutuulamu right kakiringa kampa example gye tusobola okutegeera omwana ng'omukyala ali lubuto bw'aba agenda azadde omwana ajja ne full package ey'okubeera omuntu oba muwala oba mulenzi naye ng'akyali mu bode n'ento kati kitwalira abazadde bano okufiidinga omwana ono okugenda ng'akula n'ataka mu stage ey'okwavula neyeetengerera n'atambula n'afuuka omuntu kati bwekityo bwe kiri naffe mu bakkiriza nti okukula mu kumanya Katonda kitwala stages tekijja kuva buvyeri kigwe bwe weewaawo Yesu atuddemu gwe nange naye gwe kikutwalira obuvunaanyizibwa gw'omukkiriza okusoma ebyewandiikibwa n'okwezuula kikyoli mu Katonda Pawulo kyevudde awandiika nti kyenvudde mbeegayirira mu abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwaayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi wano n'ayongerako nti temwefaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuulanga amagezi gammwe amajja nga musoma ekigambo kya Katonda nga mukiddako nga mukisoma nga mukiddamu nga mukisoma kubanga buli lw'okiddamu n'okiddamu ogenda okulaba nga obeera perfected and not only that toba na perfected only buli lw'osoma ekigambo kya Katonda kigobawo okutya buli lw'osoma ekigambo kya Katonda kikuwa amaanyi ti embeera ne bwebezza etya oba omusawo agambye ogenda kufa mu nnaku 3 todda okweraliikirira nti maama nze nfudde n'onyiigira buli muntu yenna atambula mu kkubo wabula ogamba nti Katonda ayogera mu kikumbeera eno kati olaawe kikuwa amaanyi n'oba n'okukkiriza okwo ekigambo kya Katonda omukkiriza alina okuba nti buli lunaku alisibwa n'ekigambo kya Katonda kino kubanga buli lw'osoma ekigambo kya Katonda n'okiddamu kireeta okutegeera amina nga Pawulo bw'atugambye kireeta okutegeera okwawula ate kifuula amagezi gaffe okuba amajja amina
amajja gafuuka gati amajja mu kusoma ekigambo kino kituleetera okutegeera kubanga bwe twalokolebwa omwoyo wa Katonda atuula mu ffe era omwoyo waffe talinaako buzibu obuzibu ebujjira y'endowooza yaffe kyendowooza eno yerina okusomesebwa okuba nti ekwataganira wamu n'emikululo gino egy'omwoyo omutukuvu egyateekebwako okuba nti gitambulira kati buli lwotasoma kigambo kya Katonda oba weeryazaamaanya gwe kennyini kyova olaba nti twetaaga abasomesa ekigambo kya Katonda okusobola okuba nti kireetera omuntu okufuna okutegeera kimuleetera okuddayo okufiiringa ono ekigambo kya Katonda kino asobole okuba nti yeetegeera okuyita mu Kristo kubanga ekigambo kya Katonda twongera okikakasa nti ye Kristo yagamba abafalisaayo mu Yokaana 5:3 nti munoonyeza mu byawandiikibwa naye ebyawandiikibwa byogera ku nze so bwe banga byogera ku ye so kati ye yatulaga obwobwa Katonda bwe buli bw'atulaga obwobwa Katonda mu ye mwetwerabira so kyekiva kitutwalira okusoma ekigambo kya Katonda okusobola okuba nti tukitegeera yensonga lwaki tuggumiza twongera ne tuggumiza kisobole okuyingira mu ndowooza zaffe ng'abakkiriza okusobola okuba nti tukitambuliramu kati omulimu gw'omukkiriza gwonna gw'alina okukola kwe kubeera nti obwongo buno abubeeza ku kigambo kya Katonda n'abeera ng'akisoma n'abeera ng'akitegeera omulimu omukulu kwe kubeera nti obwongo bwo obuzza bujja ng'osoma ekigambo kya Katonda weewaayo n'osoma ekigambo kya Katonda n'okiddamu n'olaba ebyawandiikibwa kye bigamba ebyawandiikibwa bino biŋŋamba ki kati ekyokukola kubanga ebyawandiikibwa bino bye bijja okutegeeza kiki Mukama kyayagala okole kwata bayibuli yo genda ogisome weewa akaseera weeyawuleko okole ki osome osobole okutegeera tobeera munafu tobeera nti sitasuzete buli lwogikwata bwoti otulo ne tujja agambye ntino waliyo abagisoma otulo tujje nga kitegeeza amakulu g'ekitabo ekyo togategedde bw'oba osoma busomi weeba kwegamba sleeping pill nti olumala ogigira bwoti kiba kitegeeza weerimba era oli munafu mu ngeri efaanana bwetyo kati genda maaso nti kyova kikutwala obutaba munafu wabula okuba ow'amaanyi kubanga ova mu muntu ow'amaanyi eyakola eggulu n'ensi oyo atudde mu ggwe kiba kitegeeza oli w'amaanyi naye olw'okuba tonnakitegeera kyova olaba nti endowooza yo nga yaavu endowooza ye nga yaavu yeekugayaaza bati zuukuka mutulo osobole okukwata ekitabo kino osome ekitabo kino kubanga ekitabo kino ekya bayibuli ebyawandiikibwa bino mwe twezuulira ki kye tuli kubanga ebyawandiikibwa bino ye Kristo buli lwe tufellowshipinga n'ekigambo kya Katonda kituwa okubikkulira kituwa okutegeera kireeta amagezi gye tuli amiina buli lw'olibeera ng'oli munafu mu kusoma bayibuli ogenda kulimbibwa ogenda kuyirwa amazzi bagenda kunywesa soda bagenda kuliisa omuddo kitegeezebwa oliwo okubbibwa amiina ate buli wobeera omunafu mu kusoma bayibuli ojja kuwesanga nti embeera kuba tukyali mu bulamu buno obugwawo right ojja kwesanga nti challenges bwe zinajja gy'oli gwe mukkiriza jja okuyomba ne Katonda ogambe nti Katonda oli ludda lwaki ndwadde kino ekirwadde Katonda oli ludda kati wuuno omusajja andeseewo gwe mukkiriza jja okuyomba ne Katonda lwaki kubanga tonneetegeera mu Katonda munda mugwe tolina kowa ya kigambo ekitudde omwoyo omutukuvu akuluŋŋamya atya akuluŋŋamya ku ekyo already ky'olina munda mugwe tagenda kujja eri agwe ku muntu nga talina na Katonda mbwamuluŋŋamya kuba tuli kuluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu kyova olaba ng'olina okufuna akaseera osoma ebyawandiikibwa Pawulo awandiika okusoma lwaki kukulu nnyo tugende mu Befeso essula 3:4 Befeso 3:4 bwe munaasoma bino munaamanya okutegeera kwange okwekyama kya Kristo bwe munaasoma bino munaamanya bye musoma bino muba mumanya ekyakwekebwa mu Kristo
kati omukkiriza alina okusobola okumanya ebiri mu Kristo. When you read you understand. Bw'osoma ebbaluwa za Pawulo ofuna okutegeera n'ofuna okubikkulirwa mu bulamu buno bwe tutambuliramu obw'endagaano empya. Ebbaluwa za Pawulo eziva mu Baroma paka mu Yuda. Nti ofuna okutegeera omukristaayo engeri gy'alina okutambulamu n'omanya Katonda. Amiina. Kati okusoma kukulu tugende mu kyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekisooka essula 4:13. Timoseewo ekisooka essula 4:13 omutume Pawulo agamba okutuusa lwendijja okutuusa lwendijja nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Agamba ani? Timoseewo. Agamba mutabani we Timoseewo. Webale nnyo. Okutuusa lwendijja nyiikiriranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Kati ebintu bisatu ebyo bikulu nnyo. Lwaki bikulu eri omukkiriza? Kubanga oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Olina okusomesa, olina okubuulira, olina n'okukola kino okuyigiriza. Kwe kusomesa era. Kakati gw'omukkiriza tolina musobola kubuuka bino ebintu byonna. Nyiikiriranga. Kati okusoma bw'osoma kubanga bw'omala okusoma tosobola kusomesa muntu ky'otategedde. Ate n'ekirala ky'ova olaba ggwe ng'omukkiriza buvunaanyizibwa bwo tobuteeka ku musumba nti tomanyi ki ky'oli mu Kristo. Buvunaanyizibwa bwo naawe okufuna obudde okusoma ebyawandiikibwa bino ne weezuula. Kuwa example, kati ofuna omulimu sikiwa nti eryakukubira essimu zizuukuka ku makya ogenda okole. Ne woba oli mulwadde erinnya baalikudde nga lizimbe lityo ogenda n'okola kubanga omanye eriyo empeera at the end of the week bagenda kusasula check. Ate ku kino ekigambo kya Katonda singa naawe oteekamu obudde nga bw'okola ku mulimu ate wano empeera yo ya lubeerera ate yo mpitirivu. Amiina. Amiina. Kaakati obwongo bw'omukkiriza bulina okwewaayo mu kigambo kya Katonda okusobola okumanya omwoyo wa Katonda bw'atuluŋŋamya nti weewaayo n'otuula bw'omala okusoma ekigambo kya Katonda n'otandika okulowooza ku ebyo by'osomye n'ofumiitiriza n'otandika okufumiitiriza ku ebyo by'osomye n'obirowooza kugamba you mutter, you ponder on the word n'otandika obbikume n'ogenda n'obyebakiramu n'otandika okubirowa bisobole okuyingira mu ggwe osobole okuwulira omwoyo wa Katonda engeri gy'ayogera naawe. Omwayinza okubuuza kirayo omuntu abeeraawo n'alowooleza mu kigambo kya Katonda kubanga tosomeseddwa ate era nga tulina kumanya kyovudde obeera nga mu ngeri emu oba endala obuzibwa eri ekigambo kya Katonda nti buli ajja n'anaakulimba ojja genda n'ekyo because totegedde. Okitegeera waaliwo omu eyatugambako awo tiwaliwo yali abuulira enjiri oli najja n'amugamba nti obuulira ebintu obuzaabuza n'amugamba nti njagala ondage mu Bayibuli wa ekyawandiikibwa ekiwakanya ku kino kye nabadde njogeriza nti sayigiriza bungi. N'amugamba abasumba bonna boogera bwe batyo. Abasumba bonna okwogera bwotyo tekitegeeza ekigambo kya Katonda. Awa yardstick ky'ekigambo kya Katonda. You have to go back. Ekyo kyobadde oga nti naawe tolinda musumba kukulagira. Wabula ng'omwana wa Katonda amaze okutegeera ki ky'oli olina okuba nti weezuula oddayo n'osoma ekigambo kya Katonda okusobola okulaba nti ekyo ekisomeseddwa kye kituufu newankubadde nga tuyigiriza wano era kwata ebyawandiikibwa bino byetwokedde oddeyo okusinziira ku ki ky'owandiise kye twogedde yayo weetegereze bye babadde boogera ebyo mu kuyita mu kuyiga n'okufumiitiriza omwoyo wa Katonda wali okugaziiriza okusinziira ku ekyo ky'ojja weebuuza wali naye anaakugaziiriza atya ng'ozzeeyo mu kigambo kya Katonda okola ki osoma kati olina okukifumiitirizangamu n'okukyebakirangamu ng'ate oli muntu
azze n'ekigendererwa kyakuyiga. Amiina. Ekigendererwa kyo kirina okuba mu ggwe nti oze kuyiga. Ti ne bw'ogenda mu kkanisa oba ne bw'ogenda mu Bible study jangu n'endowooza ezze ng'emaliridde okuyiga. Bw'otaba na kumalirira okwo tolina bw'oyinza kuyiga kusukka ku ndowooza yeeyo. Twagala genda mu kyawandiikibwa ekiri mu Ngero. Engero essula 4 paka ku 22. Engero essula 4:2. Mwana wange sangayo omwoyo eri ebigambo byange. Nkyambiru kyabadde ayogerako genda mu maaso. Wuliriza bulungi bye nkugamba. Tebivanga ku maaso go. Bikuumirenga mu mutima gwo. Kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba era biwonya omubiri gwabwe gwonna endwadde. Yes, agambye mwana wange sangayo omwoyo. Kati oyina okussaayo omwoyo ku bino by'osoma osobole okutegeera endowooza yeesobole okukyusibwa buli lw'otassaayo omwoyo. Bino ebigambo ogenda nga bisoma bikuyiteko buyisi. Kyekyo lwaki kikutwala okuvimintiriza. Amiina. Ate era bw'oba osoma Bayibuli gulawo omutima ng'osoma osobole okuyiga. Oba omuntu bw'aba ayigiriza ekintu kyonna ky'otannategeera tokaayana toggalawo omutima gwo wabula ddayo onoonyereze ogambe bye babadde boogerako ddala weebityo weebiri. Kubanga oyinza okwesanga nga enjigiriza gy'obadde owulira emyaka gino gyonna kagiweza 5 ng'obadde bakuyigiriza bukyamu naye nga n'abakusomesa nabo bali bakyamu. Mwamubiru yatuwa example ti waliwo omukyala yazaala n'azaala emirembe nga giri ena naye nga bonna hoti dog nga bagisalako eno emabbali n'eno. Maama eyasooka omulembe ogwasooka maama yasalanga hoti dog eno bw'ati. Lwaki teyabuulira guno omulembe gw'okwenda kakiringa bwe n'aba ne ziva n'alaba engeri gyenkola ebintu naye n'abaana be naye nga te omulembe ogwasooka maama yali abaana baali bangi nga hotitoko tezimala yalina okusalaasala. Akasepiki kaali katono naye nga tejjaamu kati ng'agisala eno n'eno bisobole okujjaamu. Kati bo ne balowooza nti bwe batyo bafumba ahotidogo. Naye lumu gundi abaamulaba omwami we n'agamba ani lwaki osala hotidogo bw'otozoonoona. N'amugamba nti maama wange eyanjigiriza paka bwe yaddayo n'abuuza olina n'amugamba nedda ekyatusazisa nga hotidogo kati ye mentality. Oyinza okuba nga wayiga ekintu emyaka 5 oba 6 obadde okiyiga nti Mukama Katonda atta naye n'otaddayo okutunulira mu byawandiikibwa lwaki bagamba Katonda atta. Yesu yatulaga Katonda kyali kati. Ngoddeyo ng'okebera Yakobo awandiisa atya ku Katonda. Yokaana awandiisa atya ng'osoma ebyawandiikibwa nti mu ye temuli kukyukakyuka nga bwe yali mu ndagaano enkadde. Kati kiba kitegeeza nti baalina okulowooza nti Katonda ye yabattanga olw'okuba yali akwekeddwa. Kwali okutegeera kwabwe nga buli kirungi kyonna ekyabeerangawo mu mirembe gy'endagaano enkadde nga bo baali bamanyi ekirungi Katonda yakikoze ekibi Katonda yakikoze bwe batyo bambi bwe baalinanga okutegeera mu Katonda. Kyekiva kitutwala okusoma ebyawandiikibwa tutegeere. Timoseewo ekisooka 4 tuve ku 15 paka ku 16. Timoseewo ekisooka essula 4 olunyiri lwa 16 lwa 15 lwoba osooka nalwo ogende ku 15. Ebyo obirowoozenga obeerenga mu byo by'osomye mu ebyo kanziremu ebyo obirowoozenga obeerenga mu ebyo bonna balabenga ng'ogenda mu maaso. Weekuumenga wekka n'okuyigiriza okwo nyiikiranga mu ebyo kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola wekka era n'abo abakulira.
gwe ebyo birowoolezengamu ebyobwa Katonda obeerenga mu ebyo onyiikirirenga mu ebyo kitegeeza nti entambula n'ebibala byobala bigenda kusembeza abantu okumutegeera. Amiina. Buli lwe weewaayo okufumintiriza ku bigambo bya Katonda n'okwewaayo okusoma oba wano kye tugamba nti weetaddemu essente okitegeera weetaddemu okumanya Katonda. Amiina. Kiringa mu bulamu bwa bulijjo bw'ogenda ku mulimu baku orientation toveeno nabibyo ne bakugamba bwoti bw'olina okukola bwoti mu department eno bwoti bw'olina okwogera ne ba patient ti patient ne bwajja nga ali atya ng'osigala ku script department yamuobe ekikolero ky'okolera kati ate kisingawo nnyo kubanga ne Kristo naye alina scripts ze zaatuwa buli lwe tusoma ogamba siri munafu obunafu nga budduka ndi w'amaanyi mu Kristo. Buli lw'ogenda mu ndabirwamu y'ekigambo laba essaawa bwa mwoyo wa kutya wabula ow'amaanyi nga kutya dduka buli lw'osoma ebyawandiikibwa nti ekigambo kye kimpa obulamu sigenda kufa ng'otandika okuddamu amaanyi kubanga olwo weezudde. Buli lw'otandika okwefumintiriza mu kigambo kya Katonda kitegeeza stress ogigoba obukyayi obugaba obwenzi obugoba otandika okweraba mu mbala ya Katonda gwe gy'otambuliramu nga gwe omukkiriza. Kati oba kitegeeza nti oba omanyi omwoyo wa Katonda ali mu ggwe bwakuluŋŋamya oba omanya nti siina kubeera mu kifo kino ate era eddoboozi lyogera naawe likuluŋŋamya mu ggwe kubanga ne woba ng'obadde olina omuzo gw'obwenzi naye buli lw'otandika okusoma ekigambo kya Katonda ogenda okutandika okulaba obwenzi budduka bwokka nga teri akugambye nti bwesagana okwesagana bana bwadduka butya kubanga buli lw'osoma ekigambo kya Katonda maanyi agakuwa obulamu to overcome bino ebibadde bikutawaanya. Obwenzi obwo bujja butya obwenzi tozaalibwa nabo nti wazaalibwa oli mwenzi obwenzi bujja olw'endowooza eno gy'otandika okulowoolerezaamu engeri gy'olabamu abantu society engeri gyekola gy'ovudde mu famire engeri gyezze ng'etambula otandika okujja ng'okula mu ndowooza eyo era ng'obwenzi buno butandika okutuuka okuba paati y'obulamu bwo kubanga ekyo ye environment mwozza okulira mu byozza olaba naye ate bugenda butya nga bw'oyogedde nti bw'oweewaayo ng'omaze okukkiriza bw'omala okukkiriza Kristo n'atuula mu gwe mwoyo omutukuvu n'atuula mu ggwe buli lw'ogenda okusoma ekigambo kya Katonda oba olaba mbalayo kubanga embala ya Katonda ye mbalayo buli lw'otunuulira ekigambo kya Katonda kiba kitegeeza okyusa okya weewali we tuddayo mu Baluumi 12:1 nti yaga nti abooluganda mbasaba okuwangayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka namuzza endowooza zammwe obujja endowooza ezo zijja obujja kubanga twewaayo nga Kristo bwe yeewaayo ku lwaffe kati bw'amala okwewaayo ku lwaffe naffe ne twewaayo olw'ekyo kyali gye tuli ne tuyiga embala ye nti buli lw'ogenda okusoma ebyawandiikibwa bino bikuleetera okutegeera n'okumanya abakola ebikolwa ebifaanane bwe biti tebalisikira bwakabaka bwa Katonda kubanga eno si mbala y'eno gye wajja kati buli lw'okontinuing nga tekijja mulundi gumu it has to be a daily okubeera nga weeraba endowooza eno kye tuba tugizza obujja buli lunaku nga tufiidinga ku kigambo kya Katonda nga weeraba kati gy'okoma ogenda nga weerabira mu kigambo kya Katonda ennyonta eno eyagala okukola ekikolwa ky'obadde oyagala okukola kigenda kifa kubanga endowooza ogikyusa n'ekigambo kya Katonda oba tokyagifiidinga na ndowooza eri wabula kati ogifiidinga n'endowooza ya Katonda kigambo kya Katonda. Abatuwuliriza bannange tuli mu kuyigiriza okukulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo. Oyinza okubeera eyo ng'obadde tomanyi bw'oyinza kulaba bintu bya mwoyo. Olina omwoyo wa Katonda wewalokoka bwoti n'oweebwa omwoyo wa Katonda n'oweebwa obulamu obutaggwaawo. Tugenda kusoma olunyiriri olusembayo tusobole okutegeera kiki kye tuli nti bw'omala okubeera ng'omaze okuwulira eddoboozi endiga ezange ezimpulira otambulira mu Katonda
nti oba omanyi omwoyo wa Katonda bwakulungamya tosobola kubeera na try and error nedda oba ofuna okulungamizibwa kw'omwoyo mu ggwe mu Katonda temuli try and error kubanga ekigambo kiki ekikola. Amiina. Kati bwe kiba kikola you don't try, you do. Akugambye nti agenda okuwa emirembe. Amiina. Tugendeko mu Yeremiya bwe bamusoma Yeremiya essula 29 olunyiriri olw'11 olugenda okusembayo. Olunyiriri lw'11 kubanga manyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa eby'omu maaso n'essuubi. Ebirowoozo byatuwa eby'emirembe. Era omanyi nti twayogera luli ku ndowooza ze tulina wano. Endowooza zaffe ze zeetaaga okulinywingirwa okuddizibwa obujja. Endowooza zaffe kintu kikulu nnyo kubanga luli twakyogerako era kankiddeko. Omuntu ayinza okuba nga akulidde ku lujja lwa Kristo, luli twalabanga nga basista be baluddeko naye ne babrother bino baluddeko ku lujja lwa Kristo nga tannawasa. Kati naga mpezezza emyaka 45 sinnawasa nga ndabye, n'otandika okweraliikirira ng'olaba abato bawasizza, balina abaana, balina emmotoka n'ennyumba, naye nga gwe bambi naawe nno oli mukkiriza, oli muweereza w'amaanyi, naye ng'okyapangisa nga n'emizigo bakugoba enkya n'eggulo, nga osula mu birowoozo nogati maama bwenti bwendi kati wowulira omuntu ayigiriza nti bajjajja ne bajjajja era obwavu bubatawanya, kati ng'otandika ogamba ndowooza nange ekyabajjajja kingoberedde. Kyova olaana nga tukiteekako essiira nti olina okusoma ebyawandiikibwa ne weezuula. Kati bweweebakira mu birowoozo eyo, maama ndabye sinnawasa sinnazimba, omwoyo omutukuvu ne bwagezaako okujja okwogera gy'oli olw'okuba ebirowoozo byo birina activities nnyingi. Activity bwe twogera ku activity bye bino by'obadde otambuliramu. Sinnafuna mulimu, sinnafuna mpapula, sinnafuna nnyumba. Kati nga mitaana gy'ensi gino ogyebakiddemu ti Kristo ne waba ayogera naawe tosobola kuwulira. Kitegeeza nti bw'otambulira mu byawandiika nga olowoolezebwa mu byawandiikibwa oba oyina endowooza ya Katonda. Takwagala kuwa endowooza nkyamu oba ndowooza ya bubi, akuwa endowooza ennungi. Muye temuli bubi. Amiina. Ate Bayibuli etugambye nti Mukama tagezesa naki na bubi. Mukama atwagala. Banange nze waliwo ebibuuzo ebimu bye neebuuza ng'oli omuntu asobola kindeetera n'agamba Mukama yatta abantu bonna, ne mubuuza nti omuntu akwagala ate asobola ati atagamba nti kamale nkukola eki, mala okuttira ababo. Mulimu ebibuuzo ebikutwala abalokole tebaagala kurizoninga. Omuntu ayimirira katuuti n'aleeta ekintu n'oteebuuzaamu ti oba ono ye Mukama Katonda anjagala, lwaki amala kumbonereza? Ate baye Mukama Katonda yannunula. Lwaki atandika n'embeera mukaasi? Yo okuba tosomeseddwa nti yatwala ebikolimo byaffe ffe tusobole okuba abalamu. Ekirala tubisoma naye tetubitwala nga bwe biri, tetukkiriza ng'ekigambo ekyo bwe kiri. Until ng'omaze okukkiriza ojja kusigala nga bw'oli wadde nga wakkiriza naye ojja kusigala mu bulamu buno ng'onyigirizibwa olw'okuba oganye okutwala ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Yeremiya atugambye wano nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli bw'ayogera Mukama, birowoozo bya mirembe si bya bubi, eby'okuwa essuubi enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Amiina. Ekitegeeza essuubi eddamu omulokole ekimwawukanya ku muntu atannakkiriza ly'essuubi eddamu Katonda lye yamuwa. Amiina. Nti ye embeera ne bw'ejja n'emucyalenjinga yaba n'essuubi eddamu kyagenda kuwangula embeera eyo. Amiina. Abalala bamukweraliikirira naye essuubi eddamu lye tulina ye Kristo atuula munda mu ffe, alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Buli lwe tufumiintiriza ku bulungi bw'ekisaaki, obulungi obwatulokola okutugyamu eryo essuubi ly'olina kukkiriza kuwa mukkiriza nti yakusumulula okujja mu byonoono, era ly'essuubi eddamu
lyoba obeera nalyo nti ebikolimo byagenda ddala. Amiina. oli mulamu. Amiina. Tugenda kumaano olunaku olwaleero naye twagala okutwala omukisa guno obeebaza mwebale nnyo kutukkiriza kujja mu madiiro gammwe, kujja mu bisenge, kujja mu dayiningi ne tubeera nga tusomesa ekigambo kya Katonda. Bannange buli lwogaana n'obeera leze mu kigambo kya Katonda ogenda kulimbibwa. Ddayo funa akaseera weeweeyo woyingire mu kigambo kya Katonda weeyawuleko bw'obanga oli mukkiriza kubanga atanategeera Katonda talina gwage tosobola agamba nti nasabye Katonda wo. Olina okukkiriza Kristo n'otandika okumanya ani gw'osinza. Omukisa guno tugubawadde muddeeyo musome ekigambo kya Katonda musobole okukimanya. Tusabe. Amiina. Taata tukwebaza olunaku nolwaleero. Tukwebaza olw'ekigambo kye tuva okuwulira, okutulungamya, okutubuulira ki kye tulimu ggwe ayi taata. Kwe kusaba kwaffe Omwoyo Omutukuvu tulungamye, tuwe amaanyi, tuteekemu ennyonta ey'okunoonya, ey'okusoma ekigambo kyo, twezuule, twetegeere ti embeera ne bwe zinajja zitya nga zirina amaanyi, tezirina maanyi kusinga kigambo kyo ayi Katonda ow'ekisa. Tukwebaza ayi Yesu na buli kinoomu awuliriza ku YouTube, na buli kinoomu ali ku Facebook, buli kinoomu ali ku Twitter, Instagram ne ku Cyberface Mukama. N'abo abanaawulira ekigambo kino leka bafune ennyonta y'ekigambo kyo Mukama basobole okumanya ayi Taata Omutukuvu. Leka okutegeera n'okumanya n'amagezi kweyongera eri obulamu bwabwe ayi Taata Omutukuvu. Mwabo abaliwo mu makati gaffe babanga waliwo omulwadde ayi Taata Omutukuvu tulangirira okuwonyezebwa kaakano mu linnya erya Yesu. Taata tukwebaza kubanga amaanyi gagakuzukiza mu bafuge gagakolera mu ffe ayi Taata. Tulagira amaanyi g'okuwonya abantu abo bonna gye bali abalina emitima egibatawaanya, omugongo, olubuto, omusujja, endwadde eziri koloniko. Leka bafune okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo era ekigambo kyo kyeyongera okukula mu ffe mpaka we tunasinkana nate mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Kama abatuwera omukisa weekend ennungi. Amina. This is Diaspora TV, your #1 global network. The